brokers zino so tujja kwebaza Spice Diana, Source Management, Manager Roger, Spice Gadgets n'abawagizi bana Uganda mwena mwongera okubeera nga muwagira abantu abawagira bannaabwe. So Spice Diana agambya ate mukozesa ttaka oba bumba mugule broker. So ne tutandikawo okwo ne broker zino. Tugenda kukika wano broker tuolekere nakifuma. Nyongera okujjukiza ku Jolo Property Consultancy abatuguza ettaka ne bonge tusikamuko omukono. Poloti okuva ku miliyoni 1.5 miliyoni 3 n'okugenda maaso nayagala ekyapa enamba y'essimu gy'olaba ku screen nawo gy'obeera okozesa ojja bayogera nange butereevu tujje tugule. Nero okuba nti kyamaziga nti mukunjawo oyina gwe wagwawo abantu bakuba amasimba gama nyagalawo nnyini waali awo naye bwe balanganga mu Jolo okujjogula ettaka jangu ogulirewo because abantu bangwa mu weeks ezo waliwo amaze okuggwawo. Abantu gye balina okukola kulwana kugula. Oba woba wagula. Bwe tuba mu gurupu nga tunyumya buli omu agamba akasana nga kangi kaakane mu nsawo obwavu nga bungi. Naye muva mu kigurupu abamu muddayo okwebaka abalala baddayo kuzimba. Kati gye mikwano gye tuyita najjo buli we mukuŋŋaana nga muli bangi buli omu agamba obwavu nga bungi. Kyokka abakaaba obwavu nga bungi. Ebizimbe bisituka sayidi eyo poloti bazigula mu Jolo bazimalawo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tuli Naggalama tuzze okulambula bloke zigendo banga zikozesebwa. Twabadde tulowooza bloka tugenda kozeseza bulijjo bloka enjoche ezaffe ezettako oba ezebbumba naye twasikidwamu omukono Spice Diana. Big up to Spice Gadgets n'abalala bonna Manager Roger and so on. So Manager Spice aganye bigana ngambye sizimbisa buli bu bloka. Agambye anti mbangami twaba okuzimba nyumba kali akatona ako mugongo gwembwa ngambye nzimbe kalina. Spice Diana. So we tuli mu we bakolera bloka bane bagita factory. Kubazindala zibeera Kirombe. So tugenda maaso n'okulaba nga bloka ezigenda kolebwa mukaido tukwata amabega koppa. Ngaba ibola bali mukola kwa mugenda bamu ekwata mulinga abali mu ndabirwamu. So tulambule wali bloka batulaze inchi meka inchi 3 eri bade inchi 4 so tugenda laba na inchi 6 bei yezaawula ne tugeza kulaba ntugenda kola okuchuzinga twali tumanyi tugenda kuzimbisa bloka ezebbumba baziri ezettaka naye ate oluvanyuma nga tugenda maaso n'okuzimba mansion ya Mukunya genda maaso Spice Diana tuyisiza mwaka simu n'agamba mu bikyuseemu mansion erina okubanga ngumu munoonye bloka nga za cement so kye tuliko wano eno yes yagambye ati tukyuseemu yabiganye n'akayumba kange kembadde ndiyo zimba Spice Diana agambye akotakaagala tekamusanyusa mbu tekansaana ne mugana tekansaana naye sirina ssente zizimba ensaana. So finally Spice Diana ngambye njije wano bampe bloke ezimalo zimba kalina. So eno inchi 6 eno inchi 6 ene baira ya meka ene 18 eri 16 eri inchi 4 ya 16 eno ya 18 inchi 6 then kinava kufe kuchuzinga kishunyizo ogenda nakyo Mukunja tugenze ne ruolowooza nakyo tukozesa eri nakyo tukozesa eri eno ebe singa standard eno eba standard so tugende nene yo 18 okay so brokers zino oyengere bali ono wa kamera alabe badde side yewe oba jangu ne side yetu liko brokers zino kaide brokers zino so brokers zino
So tujja kwebaza Spice Diana, Source Management, Manager Roger, Spice Gadgets n'abawagizi bana Uganda mwena mongera okubeera nga muwagira abantu abawagira bannaabwe. So Spice Diana agambya ate mukozesa ttaka oba bbumba mugule buloka. So ne tutandikawo okwo ne buloka zino. Tugenda kutika wano buloka twolekere nakifuma. Nyongera okujjukiza ku Jolo Property Consultancy abatuguza ettaka ne bonge tusikamuko omukono. Poloti okuva ku miliyoni 1.5 miliyoni 3 n'okugenda maaso n'ayagala ekyapa enamba y'essimu gy'olaba ku screen nawo gy'obeera okozesa ojja yogera nange butereevu tujje tugule. Naye okuba nti kyamaziga nti mukunja woyina gwe waggwawo abantu bakuba amasimba gamanyagalawo wennyini waali awo. Naye bwe balanganga mu Jolo okujja ettaka jangu ogulirewo because abantu bangwa mu weeks ezo waliwo amaze okuggwawo. Abantu gye balina okukola kulwana kugula. Oba wo bawagula. Bwe tuba mu gurupu nga tunyumya buli omu agamba akasana nga kangi kaakane mu nsawo obwavu nga bungi. Naye muva mu kigurupu abamu muddayo okwebaka abalala baddayo kuzimba. Kati gye mikwano gye tuyita najjo buli we mukuŋŋaana nga muli bangi buli omu agamba obwavu nga bungi. Kyokka abakaaba obwavu nga bungi. Ebizimbe bisituka saidi eyo poloti bazigula mu Jolo bazimalawo. So muganda wange toddamu kwesigulira ku baniga bakyali booba nabo ne bagamba obwavu nga bungi obwavu nga bungi. Baba bagala mugume nabo. Abaniga bali kugula ttaka. Jolo ettaka liri kuggwayo dduka mu Jolo gula ettaka ttaanu wange. Naye Spice Diana kyonkoze simanyi mwana. Oga kunya wagulu ogenda kugwa nazo. Kyonkusebe zijja nayiika tezisingumu. Okuziwalampa atuli mu kugula bloka Spice Diana guno omulimu ye yagukoze nga bugenda maaso okubeera ate nga olaba. So tuli mu kugula zino 9 zabaita 99 zino zino zabaita 9 ne lulite zabeeranga mbituli kibakekereza musenyu weze zali mbituli zino bayiya buyiya ndala mpya. So nga bolaba tuli mu kugula bloka. So mukunje sofune kifananye ekya wide. So zino bloka za 99 era tugenda kutikka twolekere nakifuma na myoya okugenda okulaba nti omulimu ogw'ennyumba ya mukunja tasera kugenda mu maaso. Tujja kwebaza abantu bonna baze bamukwasaganyizaako. Njukira omukulu Kasiko Mutaasa Saabataasa alina omukono gwe yasikamuko saidi eno. Calvin Kayanja yatandikawo ne bloke ezikoze omusingi era yatugamba ajja kuddamu akomewo ajje. Tujja kwebaza mukwano gwaffe muganda waffe Don Chris top okuva Don Chris Empire wa Skypins boss yatusikamu omukono n'omusenyu ate Spice Diana ne watu egattiteko esawa yakakati anabeera nga ate nagenda kujja abeere nga akola ki nga bloka zino akasana in fact katuli munga tugenda sola busaso tubeera tenga tuweyongerayo. So mulimu gutambula kyatandika mpola ng'ekisaaga abakuba ettama mu kuba ettama ene ebintu bitambula. Wano Uganda kati no bango limugezi nnyo okulaba ng'osobola obulamu bwensi nokulaba nga bugenda mu maaso. Naye nyongera obbakubiriza oba wuwa gwali eyo ng'ondaba ng'oli ku kyeyo special oba oli Kadaama oba oli Sekadaama oba toli Kadaama oba okolera wabu lwofuna ssente ekintu ekitasala gula ettaka oba oliguze wala kyenkana kiggwegula ettaka. Ettaka saba nga tebakuguziza mpewo n'oligwa n'obeera ng'olise kiwalinze bwoti ng'olikutte wona oliddira mu Uganda oli boyina ekyobugagga gwe kanyagula ttaka. Kubanza kye nazudde mu ttaka tekyanjawulo ndi mu training mu Jolo era nange kati nambuza nange kati ntundira ddala ettaka na estate namba nagisenze mwagirabye gagga yaginkwasizza ntunda okuva ku miliyoni 1.5 kwana ojja kujja tuteese nkwana ate nze bonna bango ntuukiride ne sente nabo ina za kitundu kasaziba nga 3/4 ozindekera balance njamu banja mpola jangu nkuguze ettaka ate je bujja maaso balina diru je bagenda okumpa eri baganda bange abagundi abachi ababoda mwengenda kwongera okubasalirako kuba ngenda bawa offer buli omufola bangafuna ettaka. Sembera wano stamewa neno nyizo butasobola inyonze waggulu nkaddiye. Niki papa blaza wa Bakadaama. Ekibuuzo ogambe bubuze. Nina obuuzo butono bwenjagala obuuza abana Uganda bakyali bange. Buli omu agamba obwavu bungi akasana kangi kaakane mu nsawo. Zino bloka ze batikka buli kadde ezifuluma ze bakuba eziggwawo zizimbawa. Bazungu ye bazimba oba na Uganda bannaffe abatuula naffe ne batukakasa mbu obwavu bungi. Ate oli mukaba mu group naye nga ate yebbali alina kyayiiya. Spice Diana simanyi kyonkoledde
simanyi na bye ngenda kwogera lunaku lwa leero kuba ennaku zino sikyalina bigambo bingi njogerawo ebigambo bitono endongo nekola ki awo ne mbagamba nti Mungu bawangaaze kuba bino nali sibisuubira naye nga sinnebaza Spice Diana ku kyakoze kuba aŋambye bulooka zonna batikke zigende ku mansioni ya Mukunji atasera ate jjukira tusoose egenda eri ku bulooka ziri ez'ettaka n'agamba ezo sizaagala ku mansioni bananga omugagga ng'alina n'omutima omulungi waaba akuwakuwa n'ebiragiro omukazi aŋambye eziri sizaagala njagala bulooka eziriko so writing about now bulooka zizino amamotoka gaago gali kutikka naye nga sinnebaza Spice Diana tujjukire Ssaalongo Kasiko Mutaasa Saabataasa Kasiko Mutaasa waliwo akantu ke twagamba luli waliwo omuntu ayinza okuwa ssente ng'ozirabanga entono naye essente ezentono ne zireeta omukisa ogusinga n'omuntu akuwadde miliyoni ne miliyoni za ssente kati essaawa eno omusajja yampa miliyoni 3 naye zibanga eziggwawo ogenda okulaba Doni Kulisa ze eza Doni Kulisi zibanga eziggwawo Calvin Kayanja najja ezize zibanga eziggwawo ate Spice Diana n'atuuka ezo zibanga eziggwawo mulala n'atuuka kyokka ate ebintu ebyo byonna ng'abo bonna tetunnabeebaza ate twebaze nnyo n'abawagizi bano abatulaba n'okutusabira ne batusabira kubanga oba oliawo n'okutulaba okwo n'okutuzaamu amaanyi Mukunji okyasobola tukwongedde chance ey'okubiri oba oliawo y'ensonga lwaki Mukama ayongera okutubuleesinga so writing about now akabuzo mbuziza kamu akabuzo ak'okubiri keefusse ennaku zino eŋŋaano ng'esinga ennyama akabuzo obuzo mbabuzeyo obuzo bumeka obuzo mwagala busatu akabuzo akasooka buli munnayuganda akaaba obwavumbu n'akasana akaaka nnyo kaasene mu nsawo zino bulooka ezifuluma bakuba bulooka buli kadde zifuluma abazimba bazungu oba bannayuganda bannaffe betuba nabo mu gurupu ne batugumya ako buli omu akeebuuze otandika okwegendereza abooli nabo abakugamba mbu obwavu nga bungi we mwawukana mu gurupu abamu bagenda kuzimba abalala tuba tuddayo kwegatta akokubiri mbuzeeyo akabuzo akalala KFC ennaku zino eŋŋaano ng'esinga ebifi obungi ki kye mutubalira ako ndowooza katuuse akabuzo akokusatu abaana bano abato abannasale baby class abakeera ssaawa 11 ku ssomero abaana abo mubayigiriza mmundu tebabanga be bagenda otukuba amasasi enkya tuyombe nti Museveni atufuze nnyo Museveni mubi naye nga ffe tumuyambako okumuwa abaana baffe kuba kakati ffe bye twasoma kyogamba abaana bano bali basomesa ki tebatuba buloka batandise otukka abaye kankebere buloka za Spice Diana kale so tetujja kuwakobera ate nga twebaza omulimu guliwo ogenda mu maaso bannayuganda mwebale kubera ate nga mutukwasaganyizaako omulimu gutambula waliwo abeere ne mutudisikaasingako mwebale nnyo kubanga mudisikasinga naye nza okumala amalusu amangi ng'odisikasinga ku Sonko n'ebyakola ng'ali mu bizinensi ng'akolera ddala oba ng'alina ettaffaali lyagatta ku bannayuganda banne ate nga kutolina kyogattako okitegedde bulungi nnyo twesapootinge twewagire mu mbeera ki oba mbeera ki akasente koyinza okulemesa omuntu omulala okukafuna nkakasa goyinza obutakafuna kayinza obutagera sayidi yo so mwagaliza abantu Katonda jabera naye nga atwagaliza tugende tutikke wali so tugenda kutikka bulooka zaffe tugenda kutikka bulooka emmotoka eri sayidi eno I'm very sure yes okay so tutikka bagambe bajje gamba akwata sente ajje tagenda fuluma kati katugire nga tutikka tusasula awo lumu okay so tukatusasule tutikke then tubeere ate nga twolekera ku mansion ategende mu maaso okubeera ng'ezimbibwa video eno ng'ogisanze makati ng'etambula ng'epremieringa nyongera okujjukiza nti Spice Diana yatutaddemu efuta ery'omulimu guno tugenda kugula bulooka wano eziwerako emmotoka yino wanino weeri tutikke then tubeere nga tweyongerayo tugende tutikkule bulooka zaffe kale
kugamba Allah akwongere by'osinga okwagala. Wandiresa kwenye ya kan tukatekerawo ne lugenda wano bwe atoma yesu Kiri ku mansion. Why? Bado kaza spice lezi lwaki tamazisesezi. Lwaki tabazitadde wali? tuzitekere wali. Wafunda wali? Betalirawo nnyo. Gutambula. Musingi gwe tegutambudde bubi. Okutwaliza awamu. Kale nambuza ndabe ebintu abaye mujebale mwebale omulimu nga mulungi gwe nga sikumanyi inginiya omulala gwe oli otya taata yoyo gwe wankubira lino nnyonnyola webale emirimu emirungi webale nnyo webalire ddala taata yegwe mukwasi tokwata omugisi w'embaale kale mugama iba Niki inginiya omulala bayinginiya abalala baliwa ade balina okukola wala bayinginiya abalala bagenzi badduse n'okudduka kanso aba kanso banene abasawo abakansa abavunaana ku bya pulani z'amayumba bazze waneeno n'obusungu obw'amaanyi Plani yaki kati wano terina plani okukkiriza okuzimba okunzikiriza okuzimba okukkiriza okuzimba ani yanzikiriza okugula bagala yingiya kawuni kanso nga yabajja waneeno kola ki naye gwe boy yabajja wano olaba sayiti ani eyiye yani sayiti yani gye yali alina okujja okulaba iyo ate yange ate omulala yabajja agirabe nange ne babuuza ate yinginiya waki nga wendi bwetoli yinginiya twagala yinginiya wa kanso deno kati abo baleka ate baagala kunjoga bujozi mumusindi gwange baleka baagala kutandika teekawo mbeera aha obadde Niki aha kati mwabanyonnyola ki mwannyonnyola ki mwayogera ki nabo anti ffe twayogera nabo tetwakuwa enamba enoyogerako n'abaana abagundi ani agaba olukusa lw'omuntu okuzimba oyo ate alumuwanga agula ettaka anti naffe twakyebuuza naye naffe twali tetulina kyakkola ekyokola kyo twaladde tetukirina
kuba abasajja bazze nga bakambwe ennyo n'obusungu obw'amaanyi ennyo. Tebaleka namba yabwe yasi. Enamba yasimu bagireka enamba gye twakubyeko ku makero. Mwana omuntu anyigiriza omunayuganda. Bazze wano n'obusungu obw'amaanyi ennyo abasajja nga baliko n'emiriro ssebo. Ate kati wirubalo ze batutte ezabadde ezirino basasula sente. Mbakubire. Kubeera kyemayi bagala sente mukubire. Yani nze nayo jolo yanguze ettaka ne mugamba papa ngenda kuzimba. Ate kati wembanga gwendiguzeeko munyonyodde. Ate ani omulala gwe nnosaba olukusa. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 15